Ale mwana akawuka ako kalaba. Kadeka singa abantu bangi otegeera mwana. Alien Skin enkoko ye emuletedde okunyolwa n'atuuka n'obiteeka mu mawulire esaidi eno era nga byebimu byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo nina King Saha munnange kakati nno oluyimba ekimala oba luyite akamwanyi agenda luzza munnange ate mu nnimi ez'enjawulo munnange ate wulira byabadde akakasa olunyankole esaidi eno kakati nno byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kakati nno munnange bibadde bitambula wali ku mukutu munnange ate ogwa media esaidi eno munnange Alien Skin avuddeyo kaawo bambi mu katambi kakati nno bambi enkoko eno abadde agyagala nnyo era nga sometime abadde agiwa bambi ku byokulya ku byenkatika era nga boogezako kulaba akatambi ako labika ndowooza oba yafudde bulwadde ki munnange enkoko ye labika kuba sotoka ndowooza tasukka kubeera sotoka kuba sotoka yatera okusumbuwa munnange ate enkoko n'ebirwadde awo ebirala munnange ate mu bisolo bitera munnange ate okusumbuwa enkoko zino Alien Skin atuse munnange tubiteeka mu mawulire era nga bibadde bitambula wali ku mukutu naddala ogwa TikTok bibadde bitambula. Alien Skin weyita ki enkoko nefeewo ne trendinga weyita ki kati sawa zino ndaba ekiku fango nyimbo enkoko yafudde mbwere enkoko ya papa yafudde enkoko ya papa yafudde mweyita ki abali kufango ni sojawo mbukate enkoko yafudde ebintu by'amagezi biri wano mu Uganda abalema tetunnalya sinabadde kola live sinabadde kuba luseke mwe mukaba nkoko yafudde ne sente mwataliso kufuna amabugu mweyita ki bafango ni soja mweyita ki top 10 bananga Alien Skin chokola abanyumbe e Uganda obajozi enkoko ne wefe ewo tumanya nanga ali kala moja nategedde nti enkoko yafudde era nga abaddeko ko wali ne ku live by the way akyogeddeko kaawo munnange enkoko ye bambi nga bw'owulira nga bw'abadde ayogera ku live kati mulowooza okufa kw'enkoko kuvudde ku ki pressure stress yafunamu awo ka stress nga bossman ali Nairobi nga tebitegeera awo kyekangaawo kyaliwo ng'ogiraba eyongobedde caption ndaba egenda kukwata omuntu essaawa yonna ogasanga omuntu omukulu nga gwegwo ate nga tojja bawakanya ale mwana akawuka ako kalaba kadeka singa abantu bangi otegeera mwana balina n'akaguya laptop ebadde manyi onyiga laptop izi mwana oyayemu kitalo nnyo ddala omwoyo gw'omugenzi Mungu agummuze mirembe kati Abitex mbwe abitegeddeko oba byebyo no munnange ate ebitambudde esaidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin bibadde bitredinga wali munnange ate ku mikutu egy'enjawulo esaidi eyo kakati nno kankugyeeko eyo nkutegeezeeko nga we mbadde nkutegeeza nti nno King Saha avuddeyo ku wali abadde ali mukakasa wano ku live n'agamba nti nno nti labika ndowooza oluyimba lwe munnange lufuuse munnange ate olw'ettutumu kakati nno ayagala ate munnange luteeka mu nnimi endala so n'abalala nabo basobole munnange ate okuwulira bulungi ebigambo ebiri mu luno version eno ey'Oluganda munnange side eno abaddeko awo ku live just nga ne babaako bye boogera awo munnange era nga bawulira munnange kibadde ku live. Mwanyi kano njagala kazza mu lululu mu Lunyankole nayimba muki ate era nako nja kayimba akamwanyi kaliho izakugambire bana abashiija bajaho abashiija bakija hano abashiija bagaruka kono okukanika ahora kabaka nembwa zaabwe ziri kugamba ate olwo oba osooka kuba ndulabye nga lwagendwa oba nsooke lwa Lunyankole kankasooke mu Lunyankole olwo lwangulwa olwo intro ebeera etya studio
studio eriko basement. Ekimara ni kimara. Byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo nabyo bibadde bitredinga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Ngenda kubeera nga nkomawo gwe kasito subscribinga suubira nti nno buli kimu kijja kubeera tayari naddala updates zonna ojja kubanga ozifuna wano kujamira nti Yugi bwekiti bwe tukikola esayidi eno. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe nti